Akaddako Samathias Mulumba wa Lukagaya agenda kayimba. Kona. Abantu bakowu waliwo abadduga ku kyetwalya abeewa obutwa bakowu n'abeetuga bakowu abeetunda bakowu n'ababagula bakowu abasiba embizi bakowu n'abagirya bakowu n'abali embizi muli babi nnyo nnyo mu mwezi gwa Ramadani ne muteefiirizayo akeeza akamu bwe kati ne mutakeefiiriza mululu gwange erikinena mmwe mu Ramadani abasiba embizi bakowu n'abagirya bakowu okumanya bakowu nange ebikomezaawo nkoye kati ate akagenda okuddako Meya Kyengera Town Council yagenda okayimba bwentyo koona tugende yanguwa nkubulire waliwo ekyenoma ekimbuzo tuli waka nemuno gwolaba walukagga nkuze naye waka eyo siina fumbira nenaawe twasoma paka yunivasite olwafuna diguli n'omukyala n'ofuna siina tabo era tontagana nobandika mu butonda watawera abaana bakuno nze okubepena batamya obukuusa be bamu abasatira bali akatongole omutongole edduuka eddene olwakala nga badduka bali akatongole omutongole edduuka eddene olwakala nga badduka bali akatongole omutongole edduuka eddene olwakala nga badduka ekintu ekyo kyannuma tebalina mpisa bawunsonyi ate ne bamugembula tukole bwe tuti amazima gagano yagalamu ennyoko ewammwe enfuuka omukowe sikyebaka n'okulya sirya nebyenkola byonna bidobokamu naawe nkwesiga omuŋŋambire nti mwannyoko gwesiimya nfumbire munsendere muŋŋambire nti mwenna mufa okufa munsendere muŋŋambire nti mwenna mufa okufa nyamba mukotubi ntaasa nkutuma ekigwe labalaba ŋŋambira mwannyoko ajja nnyambe tuyimbe nti omukwano gwe gummenya ajja gunone nsendera mwannyoko mukwano gwe gummenya ajja gunone nesegwagiza buli gwendaba kyekiŋŋambisa nti ndimu n'olukulu bwetyo bwe natondebwa sigwirana nebekuze nabo okuntegeera balemwa ewange nyesola tuuka 12 disiko ne furimu ebyamasanyu byalema omwenge bwe gutyo sikukombako osaawa beera omupiira w'ensinkanwa njagala nesige nga bwe namwesiga tukuze ndaba mungumise mwannyoko ensonga bwe zityo n'omukama nsasire onderwe ekkubo erintuusa ku mwannyoko kaliba keetalo lunaku lw'embaga tetuligatibwa nse n'omulungi mwannyoko alina empisa omuntu ow'ekisa alina gurupu ze gy'omisosangule waliwo banka omuntu era wakola wentereka akasente mwana wattuka enfuna mumanyi nnyo nnyini era naye amanyi obutamwegambira bya kikulu byenkola munsendere muŋŋambire nti mwenna mufa okufa munsendere muŋŋambire nti mwenna mufa okufa kuba akafaananyi nga tudde wange bw'ati mu mulyango akafaananyi nga tudde wange bw'ati mu mulyango omwana oyo akafaananyi nga tudde wange bw'ati mu mulyango omulungi oyo kuba akafaananyi nga tudde wange bw'ati mu mulyango omwana oyo kuba akafaananyi nga tudde wange bw'ati mu mulyango nze kati ndikibuulira ni maama watali owange ndikibuulira ni maama watali wesiimya kyayina maama woolina mukwano gwo abaffe baabula kitalo baliko omukono alina maama wondabe swidi mwambe waliko omukono alina maama wondabe tuusa ekiwatali wanika suduka munte baalina maama wo
sikuleba oliko omukono alina maama wondabe situka muntebe alina maama wozire gambye situka muntebe alina situka muntebe alina maama wozire situka muntebe alina maama wozire mwebale mwanyiridde mwebale byanamma mwebale mwanyiridde jabula ebijanjalo ne mwoli bifumbye effuso y'enku ebifuuka bifi bya nkoko amasi omuntu bw'olaba tusenswera Patwa mutumanjushi masigoro mugampita mwenzijukira mama wange ngatayidde n'abayaye ambayita mikwano gyange so mikwano gya nsimbi zange tebaagala kumala nsonga baagala kuba mu nsonga baakolagana jjo neyali anzise mwami owane eyamba n'obutwa era maama ye yayigga avumula omukadde mberesya n'ekiyerere kino kye bagambe emagombe tinasimayo walukitwe ndikibuulira ni maama watali basoma ndikibuulira ni maama watali owange ndikibuulira ni maama watali owange wesiimya kyayina maama woolina mukwano gwo abaffe baabula kitalo abaffe baabula kitalo waliko omukono alina maama wondabe yenya kiwanda alina maama wondabe yenya akabina alina maama wondabe sinuka muntebe alina maama wosire yemme sinuka muntebe alina maama wosire papa kasimbula nebimama kyebiva bitulwanira santuyaga mulengera mwengaga beera okugano yansiima emirimu gyekola nabayo nafuna ne taito sa abatugeraageranyanga ne bagakkana bene ndikwebaza nti abo butandekerera okuleka okugamba nti wangaala nesimanyanga akabaka 72 kwena amakulu gaago buli awagira Ssaabasajja n'Obuganda waliko omukono gamba Ssaabasajja awangale masomo giri esoose enkwezipangirwa Obuganda zakenga n'erya Ssaabataka k'olimanyi ettaka lya Buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka Sseppesa kw'otudde alina amajimbiko omuzanyisa kuki amenye embasina siwagamangu ate ekyamutumya Ssemanda ne basonyiwa pologoma envubuka yiyeera eryanyiri muwala muyite lyampalabwa omwana wa Nabijja n'oyo muti jano lyennyini Namasola akulike akulira peme kulya endeese agaayo omuliro era nga bagwemeseeko n'atabalirira bakyabi gwekulaga bufumbya ganda akolobera gwasabula omwana wa Kanyabibumba gwekooka omuti okubala ebikomo n'ensimbi ekyekinu Sseggwanga Ssebufu bwago Ssaabalongo Ssaabasajja Ssaabafumbugage abeera mukajumbe nasiwaneyano omubuukira mbulage amma wali otegeddeko ndiye Ssemunywa sonewamba busoga n'abunyokwe lyava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyiirwa kwetuuse ennyanja etta abavubi ab'ekyenjo mwekimanyi omwema okolerako yamuwolame amakula ga Buganda ye musi muteesa ggulu namunso gw'endeese sikutuuka okuwummula nninga mwafunanga kirabo by'otamanyi byendeeta sabula embaga kabaka takula myaka bakuyita kuyuguma ajja kuyugumya olumu bagonde bamuwalampa kyokka bawalampa mu nnyango Bugambye bene takula myaka bakuyita kuyuguma ajja kuyugumya olumu bagonde bamuwalampa kyokka bawalampa mu nnyango muli bulungi akakayimba akasoose Sir Mathias Mulumba wa Lukagaya akayimbye